Kkooti ennyikiza eky'abasajja okuwasa abakazi abangi nti si musango. Gano ge mawulire mu Luganda ng'omusomi nze Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Kkooti etaputa ssemateeka enywezezza eky'abasajja okuwasa ekirindi n'ekikaatiriza nti si musango. Ensala eno eweereddwa abalamuzi bataano okubadde Dr. Asa Mugenyi yakirambise nti omuntu okugenda mu bufumbo abeera akuze nga yeesalirawo ky'ayagala, era abakazi abasalawo okwagala abasajja abalina abakazi abalala baba bakimanyi ne bakkiriza okufumbirwa abasajja abo. Mu ngeri y'emu, omukazi ali mu bufumbo buno tasobola kwefuula n'agamba nti obufumbo bw'ekika kino bulinnyirira eddembe lye ate nga yabuyingira bulaba. Ensala eno kkooti yagiweeredde mu musango ogwatwalibwayo abalwanyirizi b'eddembe ly'abakyala ab'ekitongole kya Women's Pro Bono Initiative mu 2021 nga baagala gavumenti efuule ekyokuwasa abakazi abangi omusango kubanga kikosa abakyala mu ngeri ez'enjawulo omuli ebirowoozo byabwe, eddembe lyabwe ery'okwenkanankana n'abasajja n'eddembe lyabwe ery'okugabana ku mmaali y'abaami baabwe nga bannaabwe abali mu bufumbo obw'omukazi omu. Kyokka abalamuzi baagambye nti okuwasa abakazi abasukka mu omu tekityoboola ddembe ly'abakyala kubanga kikkirizibwa mu bufumbo obw'obuwangwa n'obw'ekisiraamu. Ago ge gabadde amawulire weekumire ku mukutu mbeera nkutuusaako amawulire bwe gati buli wiiki. Akome atakuumira mpeera, Ssaabasajja Kabaka awangaale.